boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tiles ekawungezi neziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe nezingoberera akozesa biki alina ekivere tukiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles nezinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28 Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751 84 43 14 beba Shukra Herbal Solutions Katwe Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nnyaffe Uganda ng'okozesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala Bia bimwe biri vimba lero yesinye tongola ligalawo mwaka antiko yesanyu tugenda kwesasuza emyaka tetumaze ngenkuka no ennyonja gitulina ogimanyi amazirenge ffe gali mu biwaddo tugalawo bia bimwe biri ne tugulawo 2023 abayimibona bakomidyeni bonna badije kasikajenomu ekigwo children's park weri ebyesubo by'abaana bibouncing castles byonna tengula mu lubiri lwonna lwakamasi ebirabo nfofoolo kera mu nkuuka onoonya ekisumuzo kya pikipiki bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopta ukwabona embandi ku mata lukoba ku lukoba tunyanyagiza emirere ono wulira enkuuka kulya kusanyuka kucakala kuvimba enkuuka bya birimu ebiri vimba mujjajjemulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititi fenamaani emmaani ebiwalabi GMO ebyakola hipsa zagano kubalansinga mujja munkuuka bya birimu ebiri vimba okuyingira kwa mutwalo ku mugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalongo abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka VIP emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byogidwa PBS Samona Products Aviation Uganda Leading Distillers Fast Bridals MTN atwalo ne bitegekebwa Luba Events netutaasa sente zammwe omanyi sente ezo zammwe oba mwazi oba twazi oba tetumanyi netutaasa sente zammwe ki nyingi ddala ensi tesobola kubeerawo nakutiisatiisa nakukwata bantu twali tulabye abanene mwattu emirembe engalo mu mirembe mikadde waliwo omusajja bamuyita Benito Mussolini talina kyataakola bamutira ku mpagi nga mbuzi Awaye awolidde kakukubye kalayini mbwagera kwogera ku bintu biri sensitive nnyo abayimbo Uganda ano olaba Uganda osobola otuula n'omusajja namusajja nga babita Chairmuze chairman wa Firebase naye naakukwatako gwe Buule ne bachairman ba Firebase bali bameka waliyo ambassador oli ambassador Firebase kyono chairman kyekimuyisa Chairmuze naye naakukwatako gwe okusudiya osobola ofuluma n'ovuma buli ali wabweru awo
oli omwana apika ekintu ate togwanga kukirabira Eddie ayinza okuwa essuubi nti waweeru waliwo benzi nosanga nga ne body ekulese. Anyway, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Banange festive season yesembedde netwongera bategeeza kyotayina teweetuga. By this speaking about kwetuga abantu besuula mu mmotoka lino abakagunika police ke yafulumya nendoza byasaaga leero ku Kira Road tubadde tujja omukazi teyesudde mu mmotoka abikolera ddala omukazi ng'ayine oba naye wabizibu tupakinze omayinza engeri gye nakola bino bya psychology beera ngezaako okwagala omanya kiki ekiyita mu bwongo bw'omuntu okukola byakola naye abantu balina ebizibu naye ebintu byonna tubikole naye tewetta tugenda mu nnaku enkulu olugoye lwa Christmas bw'oba toluyina omukazi munnyonnyole aye n'abakazi bakitegeere nti olugoye tewakola ki omanyi bagamba nti abo bali loko okutuuka ku nnaku enkulu abasiraamu bakyasaba luli olugoye lwe basaba oba baluyita batya olwa Christmas balina we baluyita naffe eno mu ba Christians bakyayagala nnyo engoye za Christmas kade tompadde lugoye lwa Christmas ne bakuwa budget y'abaana ne bakuwa ey'omukazi ate omukazi n'akuwa n'eyeewe waabwe kati n'obeerawo ng'olina oliisa ewaabwe oyambazeeyo ate neewuwo munnyonnyola abantu nti tewali ssente kawunga na bijanjalo bakalyo kalye omukazi n'akwata ddala n'akola budget n'agiwa omusajja nanagandi mama nomba wayikuno kisekoko nagandi n'ennyama n'agipima okugaba tebasaba busabi ate singa wali yagala bakuwabe wammwe wandigenze mu charity ne tiwajja mu church wajja mu bufungo wajja kunsabiriza. Anyway, tuline Gabriel Buule. He's a man who is taking over those streets. He's a man who has already taken over the media space. Yes, he's a man of action. Naye nga tunagenda alaba nange tulina banafu aba Arabic style adhesive. Don't forget to get adhesive. Abasinga muyita cement wa tiles. Mufune osobola okubeera nga ate tunda mmeka nani bikoleredde mwanyinaze yo abeereyo Luweero agenda siba tayiro yangambye baba tayiro naziguze naye kakati azisiba n'ebizisiba kati adhesive lwakuba yeetaaga opima mita amadde nyankolereyo ekintu kimu ekyo nkikutikkule mbulira ayagala obusaba bwa adhesive bumeka ngenda kwogera n'aba Arapex tebulumenya abeeru aliya n'abusiba oba nyina kumwetika kati ono ojja mufuna aba Arapex bennyini bajja kuwa asobola obusiba abeera yeetaaga seminti ono waffe owa bulijjo n'oli naye ndowooza kati ngaabo obusawo nga bubiri oba kamu kabeera kamumala tayiro ne bazisiba bulungi balina abasiba tayiro abo aba Arapex omugula n'anaasiba ne bamukuwa nezidde okunywa zino z'olinnyako n'edodomanga kuba kye nabalabako banyinyonnyola abantu asinga bawoza nti tayiro zembi naye nga seminti ye mubi Arapex bayiteko n'owekitiibwa Katikkiro wali egondi ku masengere naye bagamba masengere baagikola tayiro ezo zaali zenyeenya baazitereeza ezimu oyita mu lukubo Katikkiro Mayiga munoonye aba Arapex style adhesive bo mu kye mba mubakolera mubawe ettenda tayiro ezo zennyini ezirimu zezisigalamu bateekemu Arapex tayiro adhesive tayiro mungi naye yakwata contract oba yaliko ki ndowooza yayawula batuswaze n'ebiyigo biri tap send if you want to send money this festive season sobola okubeera eyo ng'olabye sheeno nga Buule kamuweerezeyo emitwalo 5 genda ku tap send app bagiyita tap send oweereze sente e Kampala ekolanga send wave nga send wave ekolanga tap send. Thank you very much. Now there are two stories that happened the previous week zonna zetolera ku b'amawulire esookera ddala Gen Muhoozi yatweetinga nti waliwo ab'amawulire ababalwanisa era n'asayitinga Monitor n'agaana naye banaakwata obuyinza bajja kimanya kakati omwami oyo si asoose okutiisatiisa ab'amawulire
omuze gwa kutiisatiisa abamawulire gubeerawo mu nsi ezifaanana nga bwe ziti n'obukulembeze obufaanana bwe buti eri mu Congo ne wabeera ekibuga Pointe-Noire n'awalala Congo senene ne walwana waliwo omwana bamuyita Denis Susu mutabani w'omukulembeze w'eggwanga niye kuwatako wamawulire n'amukalakata kibooko ndano wa Shikedi Shikedi waliwo Congo eri Congo endala Brazzaville kakati ne wabeerawo waliwo kitabani ky'omukulembeze bamuyita no nsinda yajinjogerako waliwo mutabani w'omukulembeze bamuyita Obianga Nguema Mbasogo w'Egini alina ekyana kikola paamu kiriawo cyane kivuka kikola paamu nakyo kyogera nnyo era n'ebitweet byakyo byabanga bwe bitolwako zo tweet zibeera ku radio kijjaawo ne kyogera kiferefere kyasiba abamawulire ne kikola bwe gityo naye dekyengezaako okugamba muganda waffe Muhoozi bino tebina kye bikugattako. You can nurse your ego by arresting a few journalists. You can even kill, you can even shut journalism. But journalism works within the interest of you, your father, your government, and the Ugandans. Our role, I'm speaking English for you to know. Our role is to foster a well-informed citizenry. Okay? Our role is to teach, to hold government, those in power, accountable. Gobo onojja kulembeze nga bw'otusuubiza sisi bimanye ebyokulembeze byammwe nojja abantu ne babba essente ng'oli mu ntebe gwebutaswala wajja kwetaagayo w'amawulire ajja atugambe nti pulezidenti waliwo abba zino kyovola ne gavumenti ya kitaawo yakutte miliyoni 35 neziwa Daily Monitor ng'akasiimo okuvannyuma lw'okugamba gavumenti nti gundi yabba ssente bwezi ne bwezi ne tutaasa ssente zammwe omanyi ssente ezo zammwe oba mwazi oba twazi wati tumanyi ne tutaasa ssente zammwe ki nyingi ddala. Ensi tesobola kubeerawo na kutiisatiisa na kukwata bantu. Twali tulabye abanene mwattu emirembe engalo mu mirembe mikadde waliwo omusajja bamuyita Benito Mussolini talina kyataakola baamutira ku mpagi nga mbuzi ekitegeera. Waliwo omusajja bamuyita Napoleon Bonaparte ye nyini yetta omusajja bamuyita kankuleetako ku myaka kati gy'omanyi waliwo omusajja bamuyita Hitler yetta waliwo omusajja bamuyita Saddam Hussein ali Tikrit bamujja mu kinyanga emmese omanyi omusu bamujja eyo kakati bino ebintu bino ensi ekyuka njagala nkusomese. Waliwo a principle mu science mayo bwasomanga fina abalala you know the principle of Archimedes. When the body, Archimedes principle. Yes, when the body is only or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust force equals to the fluid displaced. When zirira amazzi nengateeka mu kakebe wano nenteekamu olugalo amazzi agayiika genkanankana n'olugalo lwenkoze eki lwensoseseemu kati lwojjayo akakojoba n'ofuuyisa n'okola eri era ettonde erisemba likola ki ligwa ku kagere. Ensi eno tebagirya. Oyinza otujjukiza nti Yesu mwana wa nnyoko oba muganda oba mu lulyo lwa Yesu ne Isirayiri eggwanga eddonde eriri mu bitabo ekyapa the chosen God's own chosen race. Yes, Israel. Nabo babonaabona battibwa buli kaseera bakola ki battibwa. Omuyisirayiri tabeera ngona mirembe abeera ku bunkenke nkitegeera. N'ensi ze tugamba nti zirina ebisinga osanga mu America kyenkana bamanyi ebitundutundu ebisinga eby'abantu baabwe bawe bali myaka bayina emeka bakola mirimu ki naye people still die. People still bintu bigwawo. Bwe nkuza mu byemizanyo waliwo omusajja amuyita Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro gwensinga okuwagira abadde asamba akapiira gye buvuddeko ng'abuuka n'olowooza nnyonyi naye omusajja twamulabye nga n'omupiira gumuyita kawo neyekyusa ng'ayagala naye nga takola ki tayagala. Ensi eno esobola nnyo okunyuma ennyo nga ffenna tuli ba mikwano nga tetutiisatiisa bantu balala nga tetukozesa buno obugambo obutiisa we, me, who, what ebyo byonna waliwo n'omusajja Obote Opeto yabyogera Kabaka Mwanga naye yali alowooza ati no wakitalo nnyo naye yagenda. Kati nze kankubuulire nali ndabyeko ku mulyango nga bagugira bagusigula
okera encha nofa ne wadde ne mundu 10 tebakuwako nemu ne bagikuwa yesigalayo nga namu naye nga okola ki ogenderera kankulage Allah bwe yakola obulumi obuli mu kufa n'ensereme kwemazaamu bw'omala okufa wano wavunda ne wajjawo muwaatwa bwekiti kati emmesere baba bakuzimba mu tairo zenkana mmeka setutomanya ne giziva ne zijja ne zisanga wakabugu mulizakyoniko kunyalirawo nga bwe zizaalirawo wana wali amaaso go n'omumwa gwali omulungi ng'ennyenje bwe ziyitamu bwe ziti emisota ne zijja zizaalira mu mbiriizi eno okitegeera embugo ne zigira essuuti ze bakuziika nazo ennungi ne zifuuka ng'embugo kakati bannange tuleme kulowooza nene ensi tugenda kukola buli kimu ebyobufuzi tubizanye naye nga tuweewaayo tulowooza kuli neggwanga. What do I tell you? Journalism is important and it should be safeguarded. Our role is to serve the people. That's why we are referred to as the fourth estate. We are not fighting anyone. Wetugamba nti bannaye oluguudo lw'egundi baluzimba bubi tetwagala naffe ate jeno waffe naawo oyitaawo emmotoka ye kuba eri ekigwo tetwagala mawulire gakuziika. But Buule, there has been a school of thought, especially among the political class, that there is a certain level of entitlement ab'amawulire gye muyina ennaku zino. Mulowooza olw'okuba muwandiika amawulire abantu babawuliriza muyina kweyisanga be mwagala mutiisatiisa abantu be mubavuma be mukola ki era mu kampu ya Jeno abantu bangi bagamba amawulire muvaayo mu Jeno talina magezi simanta akola ki kakati nooza kwe kuvaayo n'abagambako nti bajja bookya obuzibu tulina tugamba nti he who alleges must prove mutugamba abavuma tetuwuliranga zimuŋŋambe nti gundi yagamba Jeno nti genda oli ennyoka ekinyo tetumulabangako mwogera bwogezi tetubamanyi ezenkanankana n'ekisiki tezikola ki tezaaka okitegeera bw'abaawo munnaffe nti avuma bamutugambe mulimu ne bino by'okuleeta blanket statement monitor this monitor that amawulire monitor yakola ki abasajja nkubuulire mu nsi monna yonna nga bwefaanana nga bwe tuli wano okumanya kubanga obutwa naye nsaba ne excuse I would like to excuse myself not to speak for a company. For Monitor. Yes, I'm speaking as a journalist. I'm speaking for yourself. For journalism. I'm speaking for myself and whoever believes in good journalism. Journalism atuyambe okukyusa eggwanga. N'ensi endala. It is with journalism tuzuula endwadde empya ezigenda okumalawo abantu, tuzuula ebizibu. Nze nkozesa amawulire okuyamba abantu. Emboozi yange yasooka yayamba omwana nasisinkana nnyina. Agamba tulinze tugenda mu muziika sawa ya leero omwana muntu mukulu bali bamulongoosanga n'afuna severe fistula buli kaali ankafuluma bwerere n'ebigambo 1200 yakola ki byamuyamba omwami ali eyo Virginia bangamba bambi yakaddiwa n'okaddiwa bamuyita James Rugumira Serunyigo n'akwata ssente ezisuka $3 gya dola najjanjaba omwana yandi mulabiddewa mawulire muyamujja. Yes, abamu tukola citizen journalism lulina teekayo tweet muvubuka ali waffe empigi yakuŋŋaanyiza entuumu y'obusa yakuba amabulooka ge ayagala musenyu kuzimba nnyumba mu kifo kya seminti yayina busa ennyumba eryoke emukube ninga munaye tusobola muyamba mbandi awo nga deputy mayor Doreen Nyanjula nga ngamba wayi nze obusa bwa seminti bubuno buna mbandi awo muganda Eliasa Mukiibi naye atyo mbandi awo Habati Dungo okuva California naye atyo vuka nga tumwa seminti ennyumba eri ku all plate mbandi awo nga leira nakabira jankubira nga mulimu nga mukoze mulungi nti amadirisa mwetaaga gammeka konze twagala eddirisa ly'ekibaawo lya $6,000 amadirisa 2 n'oluggi lwa $8,000 tuggale ennyumba nangamba omulimu gwokoze mulungi lwaki tumuwa gabibaawo lwe mwagala okuteekamu amadirisa nteekamu ga byuma n'endabirwamu zaago. Wow. Ennyumba nze ngendo gisulamu nze ennyumba siina nnyumba nnyina ya kitange ngenda muza kitange ziringa nnyo empigi n'ebaka ekitegeera nize mpangisa ku kibuga ekitegeera kakati tukola guno omulimu kuddiza eri bantu nze nasooka omunze omu ku baasooka ku breaking story nti abaana bafiira mu Buwarabu
bannaffe banyigirizibwa bannaffe bali staka the conversation piqued interest abana tebagibwayo bakomawo nze nakola ka advocacy y'okuzza omulambo n'omukyala muyita Miriam Mwiza netukomyawo omulambo wanene kitegeera naye sente zikomyawo omulambo kyengana bukadde 8 nze we nandifunyeko obukadde 10 bwe buti kitegeera singa kati sina yaka poloti kensottamu ettaka nga nzimba zisobola okwesottera ettaka nenkuba ne brokers kitegeera bino twesaddaaka tukolera abantu n'abantu bagamba binete kitiibwa kye mulina otuwa kiri constitutional we are the fourth estate mutu protecting wabula n'amateeka ge tumenya nago mawandiike wawandiike nti omuntu takolenga kye tuyita libel. There is what we call criminal libel. Criminal libel kwe kugamba nti Kasuku musezi ukitegeera fe bye twogera tulina tugamba nti obijjawa mwaba mawuli tulina lukusa lugenda kugamba nti Muhoozi musiru. It is out of order. Tulina proof ya busiru. Oba nti drunkard. Yes. Tusobola kutugamba you can't say that Muhoozi is a drunkard. Tochikola kubanga yatabuse kubanga andika tijeno kyalina okukola si kubatta abasibe oyo kyabakoze. Yes, oyo kyabakoze bagiyita criminal libel. He has never drunk with you. Even when he drank with you, you don't have proof that he was a drunkard. He's a drunkard. If you have proof, present a photo. Nga good day yeziribanga oba recording. Ekitegeera awe teeka alijja kwali exonerating. Ekitegeera. Ekitegeera nti bwe mukola amawulire gano tugakole nga tetukonjera ebintu by'okuwaayiriza boba tokkiriziganya na Muhoozi. Tokkiriziganya naye kirungi nnyo era kirungi nnyo obutakkiriziganya na muntu naye tomuwaayiriza wowe ogambye nti yasse omuntu tubuulire gwe yatta ne yamuttirawa nga kakwenza yetugaa nti andi bannaye bandirikanga emigongo omusajja waali oyo tujja muwuliriza kuba ye akyogera lulu yes ye akyogera lulu n'emboozi n'akola kinaazo oyo tujja muwuliriza naye gwe tova eri n'oyogera bwogezi kigambo. So Mwami Muhoozi, it is your responsibility to protect journalists, not to threaten them. That's what we expect from you. The oath you take as a soldier is to protect Ugandans. To protect Ugandans. Na kuma teka so si kumenya teka togamba muntu jajja fe. Muntu atuganya tugenda basonyiwa. And you can't allege how can you call us terrorists? Ebigambo bye mwogera you guys were influential. Me, I was beaten one day by a police officer mu riot just presenting a card nga kulika ekigambo Monitor. Eyo card mbi nnyo bwaba nga okwekalakasa mu abamawulire aba Monitor Nation Media NTV eyo tojijanga yo Kasuku bajja kukuba mwete mutwagala nga bakuba gwe buuzaako baani babeka lubowa abafunye ku migolwa kadi nabo bamukuba wamma naye wategedde ekigendo mugwako musajja wange Bayola ayagala kya president si Kabuye ki Kabuye Viano Bayola akyagala nti Bayola ye secretary general yangambye Kasuku abo musajja wo naye nze nzija nkoye nange okuwerekera abagenda okulya yesaawa. Okay. Nengamba wish you best of luck. Na yefe tulinde tunabala. Abolobowa. Now, kakati mbade mmaliriza nti munamawulire sawa ya leero mwandi muwagidde buwagizi okumuyamba abere protected n'okumulaga ensobi zaakolamu naye nekyo sijjawo nti abamawulire bobo oyambiddwa n'ofuuka bufuusi w'amawulire mulimu abafuuka obufuusi. Please respect our ethics principles nkitegeera ne line ko tutambulira temukonjera bantu temuwaayiriza bantu nkitegeera oli agenda gamba Buule ng'ovaayo n'okuba abayimbi n'ogamba ennyimba mbi. I have proof. Yes, I can critique, digest and prove to you that this song, the chord progression is stupid, the melodies are quack, someone picked a bass line from somewhere. I have expertise in that. Ukitegeera nebi nebyokuwaayiriza temuwaayiriza nasanga emboozi waliwo nakunyumizaako wano omwana omuwala n'omukwano gwaffe n'omukyala bambi omugonvu bamuyita Evelyn Lagu
umayi esimu zino zireeta buno bupopinga obupopinga buno ne buleeta mwana ngaleese biwobe iviri nagwa afudde nempulira ng'omutima gunnumye nga kati omukazi nga ali online bambi talina kyabadde aliwe omuyaya atudde mu kalumuke akoze YouTube gumu amubise namunoonya ne mugamba ssebo kino si kirungi mukyalo oyo bulumi bwayiseemu okusomozebwa kwayiseemu n'asaba Katonda n'akola ki n'abeerawo tusobola kuzinira you can't dance on people's graves like that. That is true. Oli neetonda najjayo akantu anyway naye ng'ekyo tekinyuma abamawulire abo balaba. It is the most vulgarized profession. It is the most stupefied profession. It's the most challenged whatever profession that people are suffering. People are in journalism as if they are working for church. Tuyina bannaffe nga yetakimanyanga kona mu bwongo ndi munnamawulire alina okusasula. Awe mbadde njagala tudde. Kulabe nnyo nga you advocating for payment. Juzi muka WhatsApp group kaffe kali akaba amawulire nakulabe wetwala n'oli adaga mujje tunywe bia. Ngoyogera ku ba CTV abatasasula. CTV ani nyiniyo. Mwami waliwo yampeereza message nangamba bali batugamba ya Gen Muhoozi kituufu simanyi sikinaako buvunaanyizibwa oli yampeereza message nangamba mukama we nti ye Brutus simanyi kiddako omuvubuka nangamba nti bo bamaze ebbanga lya myezi okufa mu February w'omwaka guno tebakombanga ku ssente naye bakyakola bakola kati kankubula ekiriwo kati bakyakolera ekibeerawo nti bano abasajja bali manipulative omanyi okumanipulatinga omuntu boogera bulungi omuvubuka yaŋŋambye nti lwogenda okubanja mukama we ng'ajjayo laptop eriko zino zi excel sheets zi spreadsheets ziraga wano zino sente government yazikwata zino URA yazikwata ngenda bawa sente nti era olunaku olumu yajja n'agula ne Range Rover najja n'agamba balimba mbu sibasasula sente zanziguddeko Range Rover nagiguzizza kinanyiga pesa nelikola ki nevuuma obujozi ng'obwo era abasinga bavudde eno mmere ogiraba toyogera linnya ono ye yali amuweereza mail ng'amugamba nti nze bangobye mu nnyumba mu be baateeka mu mail mulimu baki ba supervisor ndowooza obalaba ne bakaboni copyinga ono Mr. Bika Jingo Wesige Faruku Gerard Kiseka ndowooza obalaba ono ye yali amaze emyezi 8 nga takomba ku ssente eno ye contract ye ogiraba itegeera kakati mu contract eno bana abasajja bagezi nnyo waliwo wabateeka clause ya NDA non-disclosure banagirabyewa kati gundi eno bagyesibako eyo clause kaganga bakugamba toyina kwogera kintu kyonna ekya kampani kagamba n'okubeera ng'obanja toyina kukola ki toyina kwogera waliwo omukyala muzadde munnange era munnamawulire munnange aweerera omwana Queen of Peace ekitegeera yankubidde simunanga Buule nkulabye oteekayo ebintu bya CTV kituufu tuli bubi omusajja tatusasula bw'omugamba ng'akuba ekiboozi bw'amala okukuba ekiboozi nga ku myezi 8 bajje musasula nga bawaayo nga even oba like 5% kati bwabawaayo 5% bw'abeera nga tannabasasula awo ng'ateekawo incentive ng'abaleetera kamere kati bw'amala obbasasula nga incentive agijjawo nga mutandika okwegulira emmere mukola ki okitegeera our people suffering. Omwana ya postinze wali mu comment section nandaga nti gundi tebamusasula ani Delta TV nagamba sebo oyogera kuba CTV nenafa aba Delta TV atera yakomyewo tuli kyanyumye nnyo kubanga twabagamba okiwa abe mukibi nankubira simanje yajja namba yange nangamba munnange tugezaako nebo ofunanga ebintu bino omala kwogerako naffe namugana eddawe ekitiibwa abaana bano bemba muyina obuzibu nabo mubasasule
bwemate mufunye buzibu kusobola basasula talk to them mubawe plan ate bwemate temusobola basasula gotasobola kusasula tokola ki tomukozesa tomwa mulimu oba muteso mugambe ensonyiwayo zino okitegeera nangi nasembo okumanya nga basala ku bakozi anti eyo group okwaccommodatinga beba nasobola osasula eyo group eyajja n'ensasulwa ne banegotiatinga mwe muli ba beti kusasinga singa okumanya mu ye beti ekitegeeza wali lyakabina baliyita beti beti kalungi beti ne babagamba tubasasula naye mukole eki mugende luko lwali lunene twabateeka mu baala disi baani netulabanga abaana bakoze eki basasuddwa kati obusiru obwali bamawulire waliwo abaasigala nga bakonjera bali babeti lwaki mulabisa mugagga waffe kati abaasigala nabo kikoze eki kibalidde waliwo omwana wa CTV yajja guno si gwe gusoose nga njogera ku CTV nagamba aba CTV mbagamba musasule abaana mwana wa CTV najja ku Twitter n'agamba why do you say what you don't know lwaki olimba yazze mu Twitter nangamba muganda wange luli yali vibe nga protectinga mugagga naye oyo yali asoma mawulire ne mugamba kale ko busiko bonebone n'obusiru bwo naye nze sibonera mmwe nze am advocating for journalism, good journalism, not for you as individuals kubanga buli batabasasula mubeerawo mutya muli babbi mugenda mu field ne mubba busimu mulaika muba n'obusimu mu press conference muwuuta supu w'enkoko mu butale ne bagamba bamawulire ffenna tufaanana bwe tutyo nga bali abavuma ne balowooza nti ffenna tukola ki tufaanana bwe tutyo naye oba these media houses are not doing well kuba CTV eyo z'omumba gwe bazikuba bw'olwala ekiddukano tozibikira nnyuma okitegeera bw'olwala ekiddukano tozibikira nnyuma tozibikira mabega okitegeera janjaba tojja kuŋŋamba nze sikola bulungi binkwatirako wa wampa omulimu nkola nsasula ngoba naye emyezi 8 without pay era kiri kyoyogedde kati olaba ono sooka owulire hello Gabriel thank for that movement you are on of journalists getting paid frankly speaking I work with CTV News Desk through all my entire life I have worked in media houses. This is the worst, I should say. I was someone who would never lack anything, even for my children, my family. A man who has failed even to give the best of them. I have blah 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 failed to educate my children. What? Alimu production. Several times I have engaged with Mr. Brutus, but never knew he will be like that. A man who doesn't fulfill promises, a man who doesn't think his employers are siono yeka banji abatopu bo bamala ne basasula nebaza omusumba omusumba Jackson Senyonga mukama akuwa omukisa mwami musumba oyo yategeera obulumi bw'omunnamawulire bufaanana mwami musumba n'asalawo n'agamba besisobola bakole ki bagende bensobola bagende message ze tufuna ku baana bato musumba olumu kati alwawo naye bwalwamu nnaku 2 esente ntono z'abasuubiza azibawa tugamba tutya abakozesa CTV ino obuzibu omanya abaana nze gye nalaba report omuntu ng'afuna milioni 10 milioni 8 abantu babasuubiza ebintu bibatasobola basasula muntu bawe katono naye nga kajja naye ng'okabawa okitegeera ng'okabawa ate n'ekirala katufunye obuzibu nti abamu babuusa amacco batandise kubagoba ono bamuyitaani ono morning Mr. Buule, I am Steve, been working with Delta TV. I commented on your post via Twitter. Since yesterday my job ended. Ono yekata yagamba nti nange ndi wa ku Delta manja omulimu awe bino byembadde nyumiza muganda wange kagato nti tuli bubi
ekikulu obusente butini ekitegeera laba erinnya lyagambye yagambye kiriya nze sijja kuwanda abantu bigambo mukamwa Abe Muchibi ordered for my firing. This year they have only paid 2 months. Some staff didn't get money. They worked through COVID. Boss, what's up? And my sister, thanks for the voice of noble cause you have done for me and the rest. Some developments, more 3 have been fired just because of demanding their pay. What kind but do these people have contracts? Katika nkusomese abakozesa abamawulire bakola kibajje babe exciting. Nera namwe abamawulire muli babatumbaavu namwe abayingira amawulire. Bwe baba exciting nga bakuteekaawo. Bakuwa kamera jegeera. Ngoloza chahwa. Ngoloza wali wa nnyoko. Okitegeera? Kumbe tojja sasulwa. Togenda kusasulwa omusajja akubuuza naye njogedde no muwandisi wa NAB omwami Joseph Beyanga nangamba ekyokubutakuwa contract si excuse bagambe bawaabe ate bateeke ne UCC kunyolo na UCC yeyinza kola wo chawo and UCC has been very silent yatuyambako kucha musumba UCC kyeyino kola UCC ina olukuse lukubuuza ebiwandiiko by'abantu bokozesa biliwa ne contract kati contract webate bazirina so obwowaba ne kuchaji shito sako ki UCC abana bachamuka waliwo abawala yolo okuba mweru aina akabina bosi namwaya ya time namugamba asomera amawulire ante nakuzino bagala ba amabina okitegeera nakulyako ogusoose bayina omuze every brownie ready every brownie small or tiny girl is working for TV okitegeera obaba ko sabana bafenga bababba okitegeera waliwo omuwala mukwano gwange bamuyita Mande Monica yakolera TV. Monica yakolera baba. Monica wakolera baba. I do not fear telling you these things. Thank God. You people, you don't know where I came from. Me have suffered. God is the one who brought me here, and is the one who is going to protect me. Monica cheyafuna ku baba TV message njina ne approve nti kino chiyafuna yasoma amawulire kibamu abamu photo shoot a fucking photo shoot ebifaananyi kiyafunamu omulimu mugwononye Museveni yatukola ekibi ya liberalizing media ne kisuka bususi musajja agula engato ya chekiti ne engato ya omusonso ne suiti ya chekiti ayogera ebigambo bibiri abantu ne bagwa nga yagamba ye nabbi oba aposo mamuli ambu yakoze TV origira asha bani nga bakola taina sente alowooza guno mulimu gwa kumanyira umanyiza tibasasudde bana they have vulgarized a noble profession nze kati ntenyo nze kankubule mwe bana mwe Kasuku wano yasoko kingamba waliwo Kasuku je namugani ngagga ngabba abantu ayitogera nakuwa sente Kasuku nangamba nze siri musiru nze sikolera muntu sekino omundu awo alowooza nnyo nga tannakolera muntu mu byamawulire mu mawulire okolera bino mu TV ya mugagga radio ya mugagga ogenda mawulire oyingira mawulire in journalism don't work for individuals work for a company go for nation media go for vision group go for Uganda Broadcasting Corporation go for UBC kati basasula UBC basasula era njogedde nti oba odiringa na muntu ali accountable nti UBC ne bwawabira ojja zifuna naye these are politically connected people okitegeera asobola n'okuggalawo TV n'aganze bannange zisina sente naye ogenda mukola ki anyway lwakuba nabo olina basasira mu times are hard sente tewali nalabye companies are laying off na NBS yalayinze off kati kankubuulire NBS yesasula ekyo kiboozi ekyokulayinga off Kasuku bino bya times are hard fena tulina ebizibu Kasuku gummanyi obulamu bwange obutali wa kamera mu wiki emu ewange balongoosezza abantu abo babiri sente nzijjawo sizirina era olwana ekitegeera kati mbajjanja ba sente nzijjawo ekitegeera responsibility oli agenda okukuba ekibozi mbu yalayinze off you lay off 50
you hire 50. Is that laying off? Kanate ya hiring 50. The advert was open. Bulango nga bwitingana. Hey. Nena gulu yesasula. Kakati. Jakuba bloko basta. Jakuba Kasuku Live namba kubanga tulinze kishatekena. Kishatekena. Njagala Kasuku yabasomera message eno tutoyogera amanya nkusaside. Kubanga kakati eno program ya Kasuku Live namba eno togenda gisa ku CBS oba wa ejja wano wamwe. Nyize bulungi. Tusomeri nnyo kyano kirabye. Ukirabye? Nchimanyi. Okimanyi. Good morning. As everybody replied, you regarding payments for those stations. Nemugamba. The man is a smart liar. Konze hudia. Nemubulida. Namungamba. He is worse. Kitegera. Nemugamba mpaku biguni. Mpaku kubaka. So meno message abantu bajiulire. Eno. Let me first get December payment and the bounce plus my rate of recommendation. Owulide? Ayagala vayo. Nkutidde. Na yeye yasoka ufuna leta ya recommendation na msala gwe. Ogwa December. Ogwa December. Okay, but nze Muhoozi kangenda gamba benti. So many things, of course, today in journalism are lacking. Bintu bingi tebiriwo. Kubeera ko professionalism, qualifications, ethics, you know, because journalism kati competing on the social media. Oshitegeera. Siyo kanebira. Kati waliwo abali ku social media bano ba influencer, banina asma, nkola live nga kati akola byakola nale nga TV inokola ekintu kyekimu neye ina boundaries. And of course we have economic times. What I'm saying, it is bad to fire people. Naye ate kinyuma nnyo omuntu n'osigaza abakozi babiri. Bonosobola okusina obeera n'abakozi 10 olw'okuba oyagala abantu bakulabe obeeraawo ng'okola ki kabanda botiisa okukola ki ebintu ebikola abali mu media houses zino. You'd rather, it's sad that it has to happen. Okujja ko libakkiriza nti asobola okukolera obwereere ye mutwale n'ekirala. Please, you young people, journalism is a tricky thing. Don't become a journalist unless it is urgent. As of now in Uganda, if you want to be a journalist, please invest a lot of your time being able to be, and you can be innovative. Also, you can go into content creation. I've seen guys thriving, you know, on TikTok or YouTube. Yes, tuli ku YouTube. Gezesa keep into bidala bobo ogize mwekole mo mulimu nze njagala group abagenda okunegatako. Nyongereyo mulimu guno gw'okuwandiika. Tubeere ne website yaffe nga tukikuba. Njigiriza abaana bange okuwandiika naye nga baakusoma guno omulimu. Kitegeera. Tufuna abatuyambako. Waliwo omukyala Mitaleera yangambye agenda kuntuulira ku ssente za website. Kitegeera. N'abalala okutuwa resources. Kitegeera. Tubeere nga tukola quality ng'omuntu asoma story nga ki? That's the way we can save journalism. Naye kusoma mbo oyagala kubeera usanga batuyita nnyo. Gundi yanyumiza mukwano gwange Carlton Scovia nakamya. Yangambye agenda okubriefinga abaana ba journalism n'ababuuza, who do you want to be? Oyagala kubeera ngani? Nga batandika. Farida Nakazwe. Era Farida naye yabeera mu field omusana ne gumwocha n'alya ne ku chapati. Pokutuka wali yakola ki? Yatuka. First, you can't be a journalist if you can't write. Okay? If you can't be a journalist if you can't think. If you can't be a journalist if you can't be innovative. Mumuveri fwa olaba mbu Kasuku asonga kamera mbu agenda kusonga kamera. It's out of order. Kasuku agenda okukubira ewaka. Ngamanyi kyayagala. Direction yagimanyi nemukola mugitaje debrief nemu discussing what to do. Okwo kwe kulowooza. Bera mugeza ate bw'osoma soma osome ng'okitegeera tokola kosi tofa kubya kosi wakakyokka okumanya kunoonya okumanya osanga omuntu akugamba waliwo baana bagamba njagala mulimu n'omugamba waliwo omuwala yagraduatinga n'antaginga mu kifaananyi kye n'ankola nga njagala kubeera munnamawulire nga ggwe ne mugamba nti osobola okuwandiika ni
pandikira story ezo bili ku kino na kino ngamba nzikuwa encha ngamba la bantu na ulikati omwaka kugenda kugwa ko stress kola taziwerezanga ekitegeera nenga nali wili omuyamba kubanga ebintu byokuwandika ebyo bizibu genuinely abantu okubeera nyambyeka abantu abamanyi okuwandika because there are people kati nzolaba nali nnyo mu news writing and reporting ebyo nenze nga ate sikola nga nsobola bino ebya tabloid kati edda ngenda ku East Africa niyo yali ekyali awo ku Crested Towers. Nga ntuuka tusanyisa okula ng'omukyala ngamba ngenda kuwa assignment kuwadde wiiki emu njagala ogenda owanike ku monuments mu kibuga muno waki tetulina monuments ebiseera by'emboozi y'okugyawo essawa ya Queen yali yakajja waki tetulina monuments waki ffe tetuzifaako eziriwo ziriwa ziri mu state ki zitegeeza ki nange ne guno gwakasiddangayo yeah, because I realized it was not my calling because omayine gana mawulire tugawandika waliyo mainstream waliyo ne tabloid so most people want to write tabloid anaeko oyinamu basics zokuwandika nti ne bw'owandiika gundiyo osobola okwekola script yo you can caption your things with the way that interests the people naye otusanga omuntu nga ekikuwandika kwali mu linnya lye but ate kati balina kye bakoze because kati Makerere kosi ya journalism eyo ya Mascom bagikutuddemu simanyi oba ekyali ku 5 naye bagikutuddemu naye baleese multimedia studies because the world is changing waliwo direction yetuli mu kukwata okusobola okuwa provision bano basimala kwa waliyo radio and TV presenting waliyo nekikati wali ate kyenjagala okugamba abaana bala bagala okukola amawulire mulekerawo buli omu okwagala okulowooza nti ojja kubeera mu maaso ga kamera waliyo ebintu bingi tulina ba editor tulina ba sub editor tulina ba proofreader tulina abali mu technical atenga bafuna aba graphics ado bebasinga ofuna sente kati mulimu editor afuna sente nyingi n'okusinga nze gola bakuki sente zensizofuna mawulire wekungaba kati ntula mu alintu ndi mu homes just kutula kwini in design I have skills of in design Photoshop package ekole ekyo nyina alina abamawulire abasinga okugetinga respected one sibe ba kamera kyawasonyanga obo Daniel Kalinaki Eliasa Mukibi wali okarobe yanga bitegeera bali eyo tobalabanga nako nebe bafunira ddala sente so nina cousin sister kankangamba njagala kubeera TV presenter nya kusoma mawulire ne mga mukwano cousin bajja kulya gendo some ebintu bajja kulya bana ebiri mu sente cousin kankubuulire tulina abasumba abayaye abagagga ba politician abaina ba editor yo nawe naku yabeerumira dda kibesasula kulya baana bajja bazunga mu intani bajja kulya amawulire tebagatagaliramu anyway manya kiki oyagala siku discouraginga ne bw'oba oyagala okukola kino ekintu please be keen be serious ato ofokasinge ogenda okukola laba kuzo mwezi 12 munaku 5 no eba birthday yange banzala na mwezi 17 za December ekitegeera ndozera nja kuba sikomye waneno na 17 eriyodi Sunday ejja kuba Sunday Saturday 17 obe Saturday let me see here Saturday Buule twandikeze nenkugulira yo biyange mubiri ku birthday wallahi kansubira okujijjukira ninugetu inogera tunywayo BM2 17 ejja kuba Saturday kulo mukaaga this Saturday lwa weekend yes ebya happy birthday brother ebyo mubirie nebo jengo yabagamba yagala sente neka kadi numubera nga nyina mikwano jange mumwe Olo yagambye nobera mikwano gye mitwale 2 bwe muna kwa nusu 15,000 oboyiseewo sibo goboyiseewo kajje bokasambye anyhow abangoberera tulena komaawo from at Gabriel Buule before you come with at Gabriel Buule on a very much serious note
I want to understand media house owners. Things are not good. That is the truth. Wakati things have failed to balance. Ogatta wano chino chijja. Ogatta chino chijja. But I don't know how you're going to have to do it. Naye abakozi mubasasule. Bemutasobola kusasula mubakirize bagende. Bemulitereera mulidda. Ekyokulala lina basaba. Readjust your programming. Be creative. Okitegeera. Tewali kati nina TV zendaba. Ngabena presenter buli lunaku ku TV olaba abantu 10 ab'enjawulo. No mumuuza, how is this happening? Nebintu ebirala. A TV with a program for 1 hour? Who told you? You are a fucking Christian TV. You are in news for what? TV enjiri oleta tya mawulire. Teri agalaba nawe nyini togalaba. Obasanga omusumba mu ddiro lye nga taddeko ni TV. Naina TV atekola amawulire. Ali kawungeeza alaba. TV yenjiri ekirigezaako kola kugulire. Ndoza yono mwami muganda wa fani. Lozi obugingo. Abakola ko ku mawulire. Era ogenda ku sorority. Nolaba nogamba these guys are serious and this is real news. They know what they are doing. You understand? Naye nosanga omuntu ali awo ali kumpeo omusumba agambye mu service eyokuna. No. Fuck you. Don't. Munsonyiwe. Mubere bulungi mwera bye.